ku kyokusiiba olunaku lw'omukaaga ewange lwolusiibwa olw'ensonga eziwerako kisinga nawandika ekitabo kiri mu mpapula 4 n'omusobyo nga nkola taaliqi comment ku munakasha discussion eri wakati wa Sheikh Albani ne Sheikh Muhammad Abdul Muhsin al-Abbad badiscussinga ku nsonga era ne baawukana nga buli omu agenze ku kiki mwagamba lusiibwa omwagamba bonna banna hadithi naam era bawaŋŋana ebitiibwa naye ate teweerabira nti abakayanagana ababiri nga bazze mu kkooti omu ayinza okuba alhanu bihujjatihi naam nabbi yagaa nti yasinga okunnyonnyola ensonga ye era nabbi nagaa ne mmulamulira nti asinze binahi okusinzirako ebyenkoze eki naye ayinza okuba nga si mutuufu kati ekyasinga okusumbuwa Sheikh Nasiruddin Albani ku nsonga eyo biringa bibiri ekisooka qaida egamba nti idha taarada an-nahyu ma'a al-ibaha quddima an-nahyu ala al-ibaha bwe wabaawo okukontana wakati w'okuziiza n'okukkiriza tukulembeza okuziiza era wano abayizi baba sheikh banyi nti ne bwe muba ne hadisi 1000 naye neziiza kebenga eryemu gye tukola ki kuba hadisi qaida egamba idha taarada an-nahyu ma'a al-ibaha quddima an-nahyu ala al-ibaha wabaawo okuziiza n'okukola ki n'okukkiriza tukulembeza kuziiza ekyo era kyekigambo mu munakasha discussion yaliwo wakati wa Sheikh na Albani nani na Abbadi eyokubiri kuba hadisi eno erimu istithna ensonga eyokubiri yekwatako ennyo naam naga nti nabbi yagate musiibanga olw'omukaaga illa fima furida alaykum okujjako mwekyo kyokka ekya farudha ramadani siiba okusiiba okwekweyama siiba naga nti ne bw'oba tofunye illa lihaa shajara au udi inab tofunye okujjako ekikuta ky'omuti naam oba kati kenzabbibu kakalu beera ng'okola ki ng'okagaaya naye nga tosiibye lwakumeka zeze ensonga enkulu zeyakola ki zeyekwatako naye bw'osoma shariya n'ogyetooloola naam n'otatabba ebintu ebyenjawulo n'omanya asraaru shariya ebyama byaki bya shariya ate oyinza okutuuka ku kituufu lwaki kubanga qaida etteeka lyekwatako eriga nti idha taarada an-nahyu ma'a al-ibaha quddima an-nahyu ala al-ibaha singa wabaawo okonagana wakati okuziiza n'okukkiriza tukulembeza kugaana eyo qaida kimu ku makubo g'ebintu nga bikontanye tujjawo tutyo okukontana naye nga si ye qaida yokka kati nja kuwa ekyokulabirako nabano abakkiriza bajja kuleeta qaida nti singa wabaawo hadisi 2 nga zikontanye ahaduhuma asahhu min al-akhar ng'emu yesinga obutuufu quddima al-asahhu ala ma huwa duna tukulembeza esinga kati bwe tutunuulira zino hadisi egaana naam nekkiriza ezikkiriza ze zisinga obuki iza taarada hadith singa hadisi ekontana ma huwa akthar minhu ne hadisi ezisinga obungi tetuyinza kukolera kwemu ne tuleka enyingi gwe abajulizi basatu singa bakuwa obujulizi nti kino kye twalabye naam omu najja naga nti nedda otwala bwaki singa abantu babiri bajja naam ng'omu
aqalu yasinga obugezi wa ahfadhu yasinga okukwata ne bakonagana onaga nti yayogambye bwati onagamba yagambye bwati otwala wadde nga baana bo gobazaala nomanya nti ono alimu obugaffalu naye ono yaqidh naam otwala oli omuzukufu kati hadisi ezikkiriza zezisinga obutuufu zezisinga obungi abazoogera be basinga okuba n'ebitendo ebyamazima kati tetuyinza kati kwegamba omuntu asiibe lindako katono linda